Bebe Cool. Nze kasookedde mbeerawo. Sirabangako mutwe. Guliko dreads. Guliko birevu bya kaweki. Naye nga mugumunda temuli kirimu. Atonda wano. Nga gwa mukulu oyo. Ebyadala otunulamu n'ogamba naye Katonda yatonda atya Bebe Cool. Yamuwa obwongo nga bobo Oli big size. Nedda. Sigamba mbo oba nti njogera bubi. Naye bw'otunulira reasoning ya Bebe Cool erinnya nga ya mwana wa myaka 6. Government bw'efuna omuntu agivuganya ebeera desperate n'ebitagasa n'ebiwa ku ssente biryeko. Okimanyi Bebe Cool mu nsi muno yandibadde talina kaalina. Singa government yamuwa ku ssente nga Bebe Cool agayimba asobola okuba Bobi Wine amuteeke ku ttaka. Ye lwaki yavuddeyo ng'akalulu katandise? Ndi abaala ssente gonti bwe bwongo obw'oluzunzo. Naye era omuntu ategira abantu abategira bali mu government era basobola ogamba kino kiwulenge tusobola kyongera ssente yaffe. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwaniriza gwe na gyosinzira okubanga otugoberera ku Lubalusewa TV. Nate tukuletedde omukisa ogw'enjawulo eri gwe wenna Munnayuganda ali eyo nga wandyagadde okuyiga okuba okukuguka mu kuweereza ku TV, okukuguka mu bya video editing, okukuguka mu bya internet, mu byonna ebikwatagana ne computer wamu n'okusingira ddala okuweereza ku TV wamu ne kamera waaka. Lubalusewa TV tukuletedde offer gwe Munnayuganda yenna eyandyetaze okukuguka mu bintu ebyo ku miwendo emitono ddala. Banji muli eyo nga mulina ekiroto ky'okuweereza ku TV naye nga temulinayo mukitandikira, temulinayo mubangulibwa. Lubalusewa TV offer gye tukuletedde okusooka nakuweereza ku TV tukutendeka ne tukubangula naye ng'eno bw'oweereza ku mayengo ga Lubalusewa TV n'osobola okufunirawo obukugu n'otuukiriza ekiroto kyo. Nammwe abaagala okukuguka mu computer, mu video editing, abaana muli mu university mu institutions naye temulinayo mutandikira. Ebintu ebikwatibwako bikyababuze. Lubalusewa TV kyekyokudamu kyo. Tukugamba nti jangu otusange wano, tusange mu kibuga Matugga miles 12 kuva mu kibuga Kampala. Okumanya ebisingawo nga wandyagadde okukozesa omugisa guno mu bujjuvu tukubire ku simu zino wammanga. Zombi ziri ne ku WhatsApp esooka eri 0753 91 6 65 0753 91 6 65 wamu ne 0750 99 3 83 0750 99 3 83. Mujje mutwegatteko ate tusobole okubayambako okutuukiriza ebiroto byammwe mu kuweereza ku TV, okukuguka mu kuweereza ku TV, okukuguka mu video editing, okukuguka mu computer wamu n'ebintu bya internet. Byonna ku Lubalusewa TV tukuletedde offer kugatta ne kamera waaka. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matugga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matugga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matugga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matugga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa offer eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tuina ne estate yaffe empya eri e Matugga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matugga okudda Ssemuto. Eno kumpi eri kukubaawo
mita nga 2 byokka okuva ku kkubo fuuti 5 ku 100 ya milioni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi. Ffe Bamatugga Estates Properties. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwena akyatwekumiddeko ku Lubalusewa TV. Program nsonga ku nsonga ebegguse. Ajje Samuel Gemanya ndine muganda nga agenda kuba yeyanjula tusobole okubanga tweyongerayo mpola mpola. Tuli ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube, TikTok saako ne Facebook. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo kansubire nti mukyali bulungi nnyo nyine ddala. Ensimbi abatuteramu ddala ye Moshi Media ng'ono asangibwa Matugga eri osobola okubanga omutuukirira ku namba z'essimu zino. Akola ki? Akola branding, bali mu videography ne photography. Basobola okubanga basobola okukolera banners, bakola stickers, posters, saako ne reflector jackets. Bingi bye bakola basobola okubanga batuukirira ku namba zino wammanga 075 13 ate ng'endala 0761824426. Kyonso okulaba natese. Kale mukama wange. Nawe wedubale kuddamu kumpita era okuddamu okulabikirako ku mpooza Lubalusewa TV. Mwebale mwenna abatugoberera ku mutimbagano nga omukulu w'abagambi YouTube, Facebook wamu ne TikTok ate nga ne ku Twitter tugenda kujja n'amaanyi mangi. Amin. Okay, tugenda kutandikira. Afando Mara yatufuddeko kibi nnyo kibi ddala. Kiki ky'osinga okujjukira ku Afando Mara? Afando Mara nsinga kumujjukira nnyo ku kwekalakaasa kwa Besigye. Walk to work. Kwensinga okumujjukirira naye nsuubira kibeere ekyokuyiga eri abasirikale bano abakwasisa amateeka n'abo be basindika ku operations babe bawa appointments ez'enjawulo nti ebiseera ebisinga abantu balemererwa okulaba ani akusindise ne balaba gwe engeri gy'otekesaamu amateeka n'ebiragiro mu nkola. Abantu tebajja kufaayo nnyo okugamba nti ono gundi asindikiddwa busindikirwa oyo mumuleke basindise musindike. N'omuntu gwe basindise naawe ye ateekamukko ku bwongo obuzaali n'amanya engeri gy'asobola okugumbululamu abantu n'engeri gy'asobola okukakkanyamu obwegugungu. Naye balaba ng'okozesezza nnyo amaanyi mangi. Sisuubira nti basobola okugamba nti genda okozesa amaanyi mangi okugumbulula abo. Nekyensuubira bakugamba nti genda olemese olukuŋŋaana lw'abantu abo oleme okubeerawo. Nomala tali mubi nnyo. Yajjanga buzi n'amugamba Dr. Kizza Besigye, you are not going anywhere. Nga banaakukozesa buli wamu wabeera Besigye gwe abeerawo. Goloza lwaki buli wamu Besigye we yabeeranga ye yabeerangawo. Buli wamu Besigye we yabeeranga ate si we yabeeranga mu mirembe. Wabula we yabeeranga nga waliwo embirigo oba okumulemesa okuba olukuŋŋaana. Omalanga yabeerawo. Omalanga n'ewaka wa Dr. Kizza Besigye tavaawo. Nga yakulira emisanvu egiteekebwa mu kkubo. Oyo omala gw'olaba. Naye kyannaku nti yavudde mu bulamu bw'ensi. Niwo obulwadde obumulumye ng'obuyambi butono. Obala kuba yali yava mu poliisi. Simanyi mateeka g'abakulu abo mu poliisi bwe gabeera. Ate badala bakolitaali yali yavaamu dda. Yali yawummula n'akolakoko mu babeta kampuni ez'obwannannyini. Bali basalasini. Abo balina abagaba ebyokwerinda ebyobwannannyini. Kampuni z'obwannannyini ezo n'azikolerako n'amala n'awummula. Naye nze nali manyi ku ddala lyaliko nti mu poliisi baba bafuna akasente akawera okusinziira ku ddala lye yaliko n'appointments ze bali bamuwa. Naye kyannaku okubanga ate abadde namudwaliro gana ga gavumenti ge bagamba nti muli ddagala. Kyasooka kiruddu bantu basi bagamba nnyo nti liringa fiiro nadde emulago naye ngero olaba obuyambi butono. Liringa fiiro. Mpuli abagamba waliwo fiiro nti oli omuntu mufo kyokugenda okufunayo obujanjabi awone ate akutuka bukutusi. So era mpulira nnyo bagamba nti bwe bakugamba nti genda kiruddu gaana gamba afadhali mutwale mu kakiriniki. Ng'ate oba okyayogera wali olwaddeko dda accident nga tosaadde okwogera. Katonda bw'akuyamba n'odda engulu ng'oli mu ddwaliro wegayirira nnyo abakujjanjaba bagaye ate oba olaba bisenge. Era osobola babuuza nti ndiridda wanti oli kiruddu muganda wange ndi munnaye munyambe afadhali munzize wa maama Naamu kiriniki.
ne munzije ekiruddu bwe mpulira abagamba bali balwaziza ku bantu ne bagendayo ekisooka abasawo tebalina mpisa naddala obusawo obukyalo obwo abasawo b'ekiruddu abasawo abakyala abo simanyi oba empisa zababulirawa abasawo abasinga abakyala be bataba na mpisa mu nsi muno simanyi lwaki naye nga tabamba abasawo abakyala y'omuntu gwogamba nti omulwadde wange bannajjangu ndabirako nasooka kugamba ekigambo awo gw'osoosa okulwala amalire amalala tewagalabye n'ogalekayo lwaki wagayiseeko n'ojja eno sooka oyende malirize bano wenna amaliriza najja naye nga nafiira ku abasawo abakyala abo simanyi malwaliro ga gavumenti lwaki empisa zo zaababula empisa zaabwe envundu so eddwaliro ly'ekiruddu omala gye yasooka gye bamujja okumutwala emulago kati abo baba bamuwadde erifaaro ndowooza yeba lifaaro bamujja ekiruddu bamutire naye kyokka bobeerere bagala simanyi lwaki abantu abasinga wano omuntu newawulira mutwe nga gumuluma mu gavumenti wano badduka bweru gye babakeberera lwaki simanyi ndowooza nti wali bujjanjabi bumala nakukebera mutwe gubadde ki naye ng'ate eddwaliro ly'e Lubowa lye baali bataddewo okubanga lye lisinga okuba n'amaanyi mu East and Central Africa anti likyali mu musingi sente oba ziragawa buli kadde bayisaawo buwumbi bina olwo nga sente ziragawa esente ze zizimba nti bayiwamu ebisawo omusingi guveeyo naye nga esente buli mwaka zifulumira mu budget kuzimba e Lubowa. Okay, awo tetujja kulwawo olunaku lw'eggulo twalabeko ab'ebyokwerinda nga bali ku kitebe kya Nuupu Makerere Kavule naye nga nadde ntegeddeko nti babadde balinayo olukuŋŋaana lwabadde lwaki lwabadde kulonda bavubuka okutongoza okulonda kw'abavubuka wamu n'okutongolezaako enkola eya protestive vote kwossa n'okutongolezaako mobilization team ya mu Uganda mwonna eya NUP ensi yabadde egenda kuggwera Makerere Kavule twayinza okuteera nga byokwerinda webali naye ng'ate eggulo limu basuse kukwata Edi Mutwe akulira ebyokwerinda bya Kyagulanyi kuba yakulira security team ya Kyagulanyi asoose okulyawo kinawulidde mbwoba bamutute Masaka bwe nawuliddeko ndowooza naye agenda kwegatta kuba akirewo Kivumbi ndowooza ku misango gy'okukuba bannamawulire b'e Masaka n'okubabbako mbwa amasimu naye bannamawulire abo bayita mu mbeera ki sibabalabako yadde akatakule oluvannyuma lw'okukwata bano baaweweera kati kyesimanyi naye kyemmanyi baleka babakozesa bukozesa manye omulimu gwaffe gwe tulimu bannamawulire abasinga baavu ate nnyo osobola osanga munnamawulire nga yambadde engato yagwadde olubegi ne mwesanga we mugenda okukolera amawulire notya n'okuwagala okumubuuza naye ng'ate omumanyi munnamawulire naye ng'ate bayiza bannamawulire abasinga okubeera mu mbeera embi bakolera emikutu gya gavumenti simanyi lwaki ate nga ne budget zifuluma okubasasula abasinga okubeera mu mbeera embi bannamawulire ba gavumenti abakolera mu media houses za gavumenti ate ziri mmeka ziri 3 nze mmanyiko ezisinga okubeeza amaanyi UBC Sita ne Bukedde abasinga okulubi ebiseera ebisinga sigamba mulimu abagagga naye abo abalimu abagagga bebekomya sente za bannamawulire abalala osanga ngambye ogenda we mugenda okukola amawulire otunula butunuzi n'ogamba oyateeka kuba wa mukutu weeguti nebagala tuli wa Sita era ddala ng'olaba yeeyo so oba olyawo Bukedde najja noga ya rabbi Bukedde mamanyiko kimu kwogera babasala bunyata naye nga kyannaku okulaba nga bannamawulire ate babakozesa olw'ebigendererwa bya bannabyabufuzi abamu okubaako ne bye bayisaawo ne batamanya nti omulimu gwe bakola oba obuweereza bwe bakola nti eri profession kyomanyi kyebagamba profession nti ebeera n'amateeka agagifuga buli oli akigamba profession eba n'amateeka agagifuga nti bw'ogamenya oba ogenda kugenda mu mbuga z'amateeka so bannamawulire b'e Masaka nalaba nga batuliza press conference naye nga nsubira yali pressure okuva mu bannabyabufuzi abamu era bwe bakwata ba Akirewo Kivumbi ne babatwala e Masaka era ne bagamba nti bano bakuba bannamawulire abo naye nga tebagamba babakuba obutambi bagamba babukwata naye ng'obutambi tebabuleeta kulaba babakuba tebulinga bwaffe buli we batukuba saaliko ku be baggumba fe abakwata be bakuba gwaliko mbadduka nze omu ku bakwata abakuba
So kyanaku okulaba nga bannamawulire Masaka babakozesa naye ngate okusinza ku bennalaba kwaliko abakolera emikutu gya gavumenti tekwali so kati simanyi omanyi kwaliko wa NBS kwaliko wa Simba tebalinga bana balinga bana naye katusabe busabi nti edi mutwale tebwe mu mbuga z'amateeka naye tulaba omusango ogunamuvunaanwa bale waliwo emisango egiri beirebo tulagenda okutuuka okulonda abantu banalonda tesimanyi naye wali emisango egiri bakiyita beirebo naye toyinza kuŋŋamba nti omuntu bamuvunaana assault namala mukomera okumala emyezi 2 nga lwajja beiro ye bagyongezaayo nogamba kiki tuliko mu gavumenti wano assault sigamba mbo yakubye omuntu ali aliko kiteetera aliko kikuba mukono wabula ogamba nti bamumenyedde ebintu bye nga tebamukwintimira ne babba ebintu bye naye nga tejja misango egisinga kati nga gy'okubba ebintu gibeera civil kuteesa na kusasula assault nayo ne assault musobola okulaba engeri musobola kikontrolingamu okusinga ogamba nti omuntu ali mu nkomyo okumala emyezi emeka nga tawaibwa bairu aye ne bakwata n'omulala ne bamugattako nga kisuubira nga naye agenda kuwona ennimba ku misango gyegimu so gavumenti esaana neevaayo ku nsonga egy'emisango emitono kusinga okujjuza amakomera n'abantu abo okubaliisa essente yaffe eyagawo y'omusolo obusango obwo gwere wano baleme na kugenda eri gamba sima bagenza kulimanda lwe bakwata misango gyo gibavunaana balabe engeri basobola okubakkaanyisa ekyo nakyo kiveewo okay twabaddeko naye nga kyesogeddeeko ekitebe kya NUP kuba nti ate njogeddeko edi mutwe gwe bakutte ekitebe omanyi mulimu abantu era aboogera nolaba nga ndowooza obwongo bwabwe bwa munguuba nnyo omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti Kyagulanyi NUP abo bakola ne gavumenti netulira abantu nobagamba naye ng'olaba balina n'ebirevu bizeemu envi ebyaddala ebyo bijjamu envi kiba kitegeeza oba otuuludde obwongo obulina okuba nga bulowooza nnyo naye ate butandika okulowooza n'omwana ow'emyaka 16 byalaba nti bino tebirina makulu ate oba weeweebudde nnyo kayinala waliwo omuntu asobola okuvaayo n'agamba NUP ekola ne gavumenti era ebyo byekola egitumbula koluka 2006 bagendamu naye ani yandyagadde okwasanguza mbegawe ebbanga lyonna Besigye yavuganyako gavumenti sawulira nkunga bagamba Besigye nti mbega sakiwulirako buli muntu nagamba kuwa n'emabega nti buli woolaba gavumenti ng'etadde ennyindo ng'egamba oyo omuntu waffe manya oyo yabalema manya oyo yabalema kasabaga nti oyo waffe oba n'olyayo bana abakajjata ba gavumenti oyo tumusanga mu State House abamwetolodde tumusaba tubasanga mu State House simanya nga bamwetolodde basomera ku gavumenti simanya nga bakola biki mu nkubo za State House mulimu enkubo mulimu State House nene mama olowooza uwolo siho State House sihoolo mbale me waliwo otuukira omukulu w'omulabi anatera mulimu enkuubo mulimu enkuubo n'olukuubo weno office yago eno yagundi eri kwebaka eri biki mulimu enkuubo kisoboka nawe ate mulimu n'eza office ate mulimu ki simaka gamukulembeza ogwo olowooza buno obukiiko busimanya State House anti-corruption obumu busangibwawo tebutuula eyo mu State House mulimu office emu endala zirimu ki office gye ziri eno mu kibuga ezaabo bennyini mbuuza State House erimu ebisenge ebisoba mu 50 era byamukulembeza birimu ki kulembeza mwagala mwataki nga mbuuza mulimu so abeera mu office kale kaŋŋambe mubeeramu nebabanga insecurity ebejja kujja nti kati nze tugeze njala kulaba Fiona balungi nga ngenda mu State House waliyo kiwuliddeyo omuntu yena nti agenze kulaba muntu bwati naye nga agenze mu State kale State House hall maka gabwa president kati enkuubo zikolamu ki anti bano ababyogera kituufu mulimu enkuubo kale okuva watuukira abagenyi okugenda mu conference hall mulimu olukuubo tugeze mu nyumba abantu balina ennyumba zirimu olukuubo ate mulimu z'office mulimu bisenge mulimu bisenge bi mulimu nawalekamu bisenge ngateekamu bintu bikadde
ne office so kunganti office eri mu State House teriyo tozinga ya mukulembeze yennyini naye era abagenda mu State House babagenze kulaba Museveni ne teri yagenda era teri yagenda kulaba abantu bammi ebisenge ebirimu kituufu Museveni yabikozesa president naye asobola okubanga muri muholo mulimu abamulindiddemu nemuli najja nga ava muno ye nga balinda ye nalaba bano nalaba bali nera bona bagende babayitamu era inza bala bana bwatyo so nga lwaki alawo omulundi gumu yetulirawo ayita mbuyatambula je mu nkubo yatambula n'abasangayo president atula wali andi kati abagamba nti mu nkubo za State House kitegeeza mulimu abamu abatagala kulabibwa abo opposition abagendayo ne president Museveni naye akyasinze okwagala okukulabisa anti bw'aba alina byeyagala omukolera abatasobola kukulabisa ensonga lwaki nkugambye nti bw'owulya abagamba nti oyo waffe omanya oyo yabalema bwe basiriikira ne bagamba ono akoze lwaki babibiita nnyo Mpuuga n'akabinja teri bantu basinga kuwolereza Mpuuga n'akabinja ke nga ba gavumenti bo buli wola buli kadde baba bukadde ku ludda lwa Mpuuga era woomanya gavumenti wetuukira okukuwolereza nti ono bannaye mumuyisa bubi bagamba wabula awali omukka tewabula muliro era omanya buli wolaba omukka omanya waliwo ekisiki ekiri wansi so kati NUP ngisaasira okubanga yajja mu kiseera byeyagala bikolebwe nga eggwanga tebisobola kukolebwa otuuka muno gamba singa NUP yajja biliana ku bukulembeze bwakyuka kuba bo bali sivo nnyo n'ebintu ngeri gye batambuzamu ebintu byabwe balaga nti eggwanga lirina kuba democratic baleka bagira mu kiseera kye baite bannabakugiramu ng'eggwanga terina bakutereera naye mbasaasirako kansubire nti ebizibu bayitamu banabivunduka okay waliwo tuvaako walegula eryatambudde twalabye essa mu kuteesa badde bakaanira microphone ne si kikubo kyokka nga bali mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga kiki ekyadde kyolesebwawo Sam Kuteesa takyalina kyayinza kugamba mu ggwanga oyo si ye taata wani Shatsi Musherure abaakubagana eno ne Sodo emawogola mu kalulu akawedde nga banuka myufu babadde Sembabule akira segundi era mu mawogola ali Sembabule musaza yakuba lya Buganda bayita mawogola naye liri mu district ye Sembabule yeeyo gye twajja omukyala twamujjaba omukyala wa Muganda afe yali Bukomansimbi bamma bagisala ku Sembabule kituufu so naye muwala wa Kuteesa ye mukyala wa Muhoozi era mukyala wa Sam Kuteesa kigambo nepotism owulya kiwulire kyokati ffe mutulemesa okuwasa bawalaba ate tutya anika yolaba mulimu tribes ezimu nga tebakkiriza ku muntu wa tribe ndala kuwasaayo ate nga bagamba eno saako yaffe muwala wa Gunda alina kuwasiza balina kufumbira na kuwasa mu kasaako kaffe kano nga tebagala maali na mugaati gwa ggwanga gumansukeko bumunyera buguyeeko era bumunyera bugezaako okulya nga babufootola era kiba kizibu nnyo okubanga omuntu atali mu saako eyo oyingiramu okufunamu omuntu so kati Kuteesa era Kuteesa yayita wano pioneer bus yenna nyini pioneers ezaali ziremedde Namboole diru yali ye naye nga ate sente bazigula ku sente za gavumenti za mwiwa musolo n'amafuta nawuli abagamba mbuzaali gaali bwali bunywa kuruudu okuva e Bunyoro ewa bannaffe kiva wafa mama ndowooza bukuruudu mbali mbumbu bwe nawulira naye nga Kuteesa mbadde mumanyi muwaraji anti ekintu ekiba tekinaba kusengejjebwa ye kuruudu era kati abanywa waradi kuwaraji kuruudu manya banywa tanaba kusengejjebwa ebyo byonna kakikya yonna bateeka munda atanabasengejjebwa obuba mululu nyina mikwalo gyange oyogamba njagala nnyo ettooke ettooke ekuruudu ettooke litya ate baliyita ttooke tamanyi kino newala gye bamukola mu ttooke akati ngeri gye sibala mu sako zaabo mbasibimanyi baga njagala nnyo ettooke nga ye kuruudu kuruudu egwe oba oli awo amuletedde akacupa kumbe banywa bitanaba kusengejjebwa
ebisookerwako kye bayita kuluudu so kati Kuteesa yandibadde adde waka n'atuula n'awummula sente ze bakoze nnyingi mu gavumenti ze bakoze nnyingi mu makubo amatuufu ne mu makubo agatali matuufu sente ze bakoze nnyingi ate kirala akaddiye tuza kungamba nti Kuteesa asobola okulwanira akazindalo ne Ssekikubo nga wayagala ya Museveni wamulabira mpozi nga naye bamukuba olukokola naye tosobola kubanga muwalawo ye mukyala wa Muhoozi nongamba tosobola kulaba Museveni woyagalidde kiba tekisoboka so ayinza okuba naye ayina kaabala talabanga ayinza ayagala kudda kwesimbawo kuba naye bamukubako akalulu eyo mukalulu akawedde bamukuba akalulu eyo emyaka gigenze naye abakadde baba batukola buki mu ggwanga muno ali mu myaka 80 nakusoba n'okutambula yeekaka nalaba juuzo ono ani Moses Ali n'okwogera abeeranga ayanda obuyanzi ekigambo kiringanga ky'abatumiza okuvera ayogera Moses Ali ayogera n'ogamba oba ekigambo kiri mu bbanga kiri kunyonyi kiva Dubai kyogamba bw'aba ayogera bw'ati abanga ali ku WhatsApp n'ali ebweru omuntu ova ku muntu okwogera kimala kujja n'olina n'olindi oli akuddemu ova ku muntu ayogera n'abanga ameze ebiwawaatiro ekigambo apika kipika ati ojuka etala za sitima ze bapikanga okwaka be bantu abamu abatusibe be ba Moses Ali nenga naye agamba njagala olwo asaba kalulu waliwo omuntu eyamusoma gwe nalaba we yali naye bwalaba nga agira ati n'amanya agamba ndoza munzize mu kalulu oyina agamba abagambye n'ekisanje ekijja mu mulabiranga ddala nenga agize bugiza ati Banna abakulu mu gavumenti muno namwe mutulekeemu. Bakyagamba kyeggwanga. Nabanga gira buzibali. Moses Ali nayo wamulaba leka kwoyogeza nga atamulaba. Gwe omugu wangamba Moses Ali omulabi ate oli wano weegiraagira. Agira bugiza ati yali mukadebe n'amagulu n'agawanika n'ebya ati. Nenga talina kyayogera. Nenga ali wali ngali wano wabbali. Yavunulira sign language. Nogamba naye. Moses Ali ate yafuuka dikasiru. Okumuvunulira. Awo mazeo abantu abakuliridde. Mulekeere emijiji emito bagambanga yefe Uganda eyenkya. Ncha yatuuka dda. Naye bannamukadde balemedde embifo. We are the leaders of tomorrow. Aha. Kai tomorrow yaddi. Tomorrow tetuuke. Abaana bawe bali mu myaka nkaaga. Kitegeza bazzukulu bali mu myaka nga 335. Bannakabirye. Nete bagana bali mu myaka nga 210. Nete bagala kuva mu bifo mu byalimu. Moses Ali ddala ugwanga kikyerita kuwadde. Awe nyini. Katabira. Njagala ombuulire mpaayo. Ba MP 10. Ng'osobola okugaa nti MP gundi si kibiina ebibiina byonna ogende bannaayi mumukozeeko kye mukoze mutulekeemu mukoze ebirungi n'ebibi musavinzeeko ebyo kye musavinze mutuleke. Olaba ekisooka kankugambe obuweereza tebwandibaddeko nako mu myaka okusinzira nga setting ya Africa. Kweli abazungu bagamba ne oba okoze bulungi vaako. Naye nsuubira mu Uganda abantu tebandifudde ku myaka emeka gy'oweereza. Bandigambye nti naye ddala oweereza emyaka bwegiti ebyandi bye wandikoze obikola. Bebo buzibu. Ensonga lwaki obukulembeze mu ggwanga wano bantu bagamba tetwandifuddeyo ku mukulembeze kyatukulembera. Naye embeera gyatuterawo mu ggwanga etusobozesa buli omu okusurvivinga. Services zifunibwa. Mulimu abamu ba MP abaluddeyo. Naye nga tolaba bakyali vibrant, bakyali ku mulamu wadde nga baluddeyo. Nimbere mulimu n'abamu boogamba naye gwe oluddeyo. Baluwa bongambe nti tebena kye bakoze nenga bakuze wadde nenga ye bawumule mulimu n'abamu abataluddeeyo nga bakisanya kimu nenga balina kuvaayo mpozi ngamba nti mpaayo ba MP oba baluddeeyo bati baluddeeyo nenga tebalina kuddayo bakoze gadi bengalye asooka
ye Matayo gundi nalabako gundi ngamba amwita Matayo Katumba ani nani ako wadogo nation waliwo Afulanda waliwo mukulu bayita Mathias Mpuuga mubiramu omuntu watuuka ngali omanyi bayita twasoma ku economics waliwo kibayita diminishing return nti omuntu atuuka ku peak n'atuuka nga takiyongerayo natandika kukkirira bukkirizi nga bagamba nti omuntu akula n'amala naddo waba wetuka weekula n'emala nga ate eri kukkirira bukkirizi ye Mathias Mpuuga ku bintu ebimwogeddwako n'engeri gyazabyanukulamu nibe tulaba yabadde nga abuzaabuza abantu nti akola yandisanye ye n'awummula n'agamba bannaye abantu abamu balowooza nti bw'obeera tolina kifo kyonna mu gavumenti oba mu bukulembeze tosobola kuweereza oba tosobola kubeera activist oba okulwanirira abantu abantu abamu balowooza nti alina kumala kubeera mu MP okusobola okubaako kyakola n'okulwanirira abantu ekyo kitali kituufu oyo omulala Abedi Bwanika nze sirabangayo muntu yesimba ku bwa kansala LC5 n'agwa nadda ku bwa ssentebe LC1 oba ogudde omuntu wewesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga amadaala oba ogamazeeyo ate bukkirira nodda ku bwa MP oba ogudde ebintu ebirowoozo Abedi Bwanika byayina nga yesimbawo ku bukulembeze singa yagezaako kubireeta mu palamenti n'abireeta ng'amateeka babituukirize singa Uganda eri wala naye yajja mu palamenti talina kye yali ayogedde kyamakulu ku birowoozo kali n'obuuza ku bukulembeze biki bye yagenda okukolera abantu ate nga bagita batya enkola gye yali agiddeko yali yamugundu nnyo n'ebirowoozo bye yaleetedde abantu bye yali abaguza oyadde wali abo babiri omulala Aloysius Mukasa omubaka wa Lubaga South era yo yetagenda nakudda bwe munagamba ku wano nti mulimu abantu abamu abali tebalowooza nti asobola n'okuba ssentebe wa LC1 namulabe nga ali eri mu Ndeeba wa omuliro gye gwakutte Ndeeba ndowooza abo tebalina makulu mulimu ababaka nagamba nti NUP kadi ya NUP yaleeta buli kika kya muntu abalimu akamoozola n'abatalina naye bakuba ku palamenti awo akategeera abasobola okuteeseza abantu mulimu omuntu omu nga tasobola nakwogera mu waka mu famire ye mu njuyi naye abantu ne mumuwa ajja abakiikirire Aloysius Mukasa ono omusajja ono gwe bagamba musima we Busiro North Busiro ki ono gwe bagamba nga mbu yabba obusimusimu yani Nsubuga oyo naye yali talina kuba na MP patalina kyakoze tosobola kuba ng'oli MP naye nga tokyali mufere bwe mpulira abo bana omuntu omulala ye Moses Ali sayinira ngwejja oyo talina kubaayo abo batano bani abalala abo ababaka omulala Rebecca Kadaga ne ebintu byakola nga speaker ekisanja ekiwedde teyandikomyewo yandiganye bannansi mbakabiza akayiri gombe akawera kampumule mukaga naye yagana okuwummula naye alaga akyakomawo abaka bangi netaka kumala kutula wansi nembawandiika naye nga ababaka bangi bw'obaka bonna olabanga mukaga bangi basuka ne mu 10 bayinza okuba ababaka bawera na 50 abatalina kukomawo mu palamenti ninga abamu baweereza kisanja kisooka okay awo tujja kuba tuvudde abalabala ba Sawa TV tubeebaza yonna gye musinziira okuba nti mutugoberera musobola okubanga mulaba biki tuba tubaleetedde Bebekulu yavudde n'akola live ku TikTok ate ekigambo kyasooka okwogera luli okusooka addamu n'agange nakudda mukole live clarify ng'abantu baleke kunkotinga bubi ate bwe yakomawo ku luno yakuba kutta
Munsi ya Katonda eno sirabangayo muntu mukulu ayina mutwe munene nengo bongo mulimu butono tolabangayo ngeyeyita big size tolabangayo sirabangayo muntu mukulu ayina ngalabi nene nenga temuli bwongo kutegeera mwinza okuba mulimu buuyi nga Bebekulu si mu bubi naye Bebekulu ibyaddala reasoning y'omuntu Bebekulu yandibadde asana obwongo bwa Bebekulu bandibadde balina kubuwa mwana wa myaka 6 tekisoboka endowooza gyalowoozaamu omuntu okumanya engeri gyalowoozaamu owulira ku bigambo byavaamu kansooke nkugambe Bebekulu yayogedde yagambye bw'ati bannayuganda bagenda ebweru balemererwa okugamba abantu abasigala wano nti ebweru gye bagenda bakola emisana n'ekiro okusobola okuwezaayo kasente naye ne babagamba mbu Uganda mbi tebasobola kukolerawo sente naye ng'ebweru wano bava wano nga bali bakola omulimu gumu nga tebafuna sente ne bagenda e Bulaaya ne bakola emisana n'ekyo ne baleka bafuna kasente okukakuŋŋaanya okuwera naye ne bava ne bagamba gavumenti bakola batya mbu abantu abava wano nga bagamba Uganda mbi baba bakola omulimu gumu nga bakola misana naye bagenda ebweru kibatabagamba okuweza sente bakola emirimu ebiri ne bakola emisana ne bakola n'ekiro naye nga singa baali bakola Uganda emisana n'ekiro bana badde basobola okuweza akasente akawera gwo omutwe gwe nkugambye oyo Bebekulu yalowooza baatyo ne weebuuza wano Uganda abaana bakola mu bikampuni by'abayindi ne bakola emisana n'ekiro naye ng'emisana babawa 7 n'ekiro 7 nakola omutwalo gumu mu 14 n'alyako 13 ke kakaaga n'asigazaawo 9 awaka balina okusigaza omutwalo gwa sente oyo Bebekulu Bebekulu omuntu omu n'avaayo n'agamba nti yewe yabeerera ku piiki ye ng'ayimba y'omu ku baalemesanga bw'amutambalanga ng'alumba bannannyini media house n'abagamba temukubanga oluyimba lw'omuyimbi oyo abatulaba tugenda kutandikira obunyinyi katsoke tumwemu katono tumala tetukomewo tukwaniriza gwe na gyosinzira okuba ng'otugoberera ku Lubaluse wa TV nate tukuletedde omukisa ogw'enjawulo eri gwe wenna munnayuganda ali eyo nga wandyagadde okuyiga okuba okukuguka mu kuweereza ku TV okukuguka mu bya video editing okukuguka mu bya internet mu byonna ebikwatagana ne computer wamu n'okusingira ddala okuweereza ku TV wamu ne kamera waaka Lubaluse wa TV tukuletedde offer gwe munnayuganda yenna eyandyetaze okukuguka mu bintu ebyo ku miwendo emitono ddala bangi muli eyo nga mulina ekiroto ky'okuweereza ku TV naye nga temulinayo mukitandikira temulinayo mubangulibwa Lubaluse wa TV offer gye tukuletedde okusooka nakuweereza ku TV tukutendeka ne tukubangula naye ng'eno bw'oweereza ku mayengo ga Lubaluse wa TV n'osobola okufunirawo obukugu n'otuukiriza ekiroto kyo nammwe abaagala okukuguka mu computer mu video editing abaana muli mu university mu institutions naye temulinayo mutandikira ebintu ebikwatibwako bikyababuze Lubaluse wa TV kyekyokudamu kyo tukugamba nti jangu otusange wano tusange mu kibuga Matugga miles 12 kuva mu kibuga Kampala okumanya ebisingawo nga wandyagadde okukozesa omugisa guno mu bujjuvu tukubire ku simu zino wammanga zombi ziri ne ku WhatsApp esooka eri 0753 91 6 65 0753 91 6 65 wamu ne 0750 99 3 83 0750 99 3 mujje mutwegatteko ate tusobole okubayambako okutuukiriza ebiroto byammwe mu kuweereza ku TV okukuguka mu kuweereza ku TV okuguka mu video editing okuguka mu computer wamu n'ebintu bya internet byonna ku Lubaluse wa TV tukuletedde offer kugatta ne kamera waaka Lubaluse wa TV mazima ku mazima yavudde nakola TikTok live yali yasooka n'akomawo okwo
nabanga ina byayogerako anga ngenda kuddamu nkole TikTok live ne munindi nzije clarifying buli ekyali kisobye nebo yakomyewo yayabiza bwabya so bebe kulu kunsonga zyayogeddeko oza kyandibadde kiti yagambye bannayuganda abagenda e Bulaaya ensimbi gye bafuna singa ba taxes ze bakozesa eri singa bazitugamba singa tuli bagagga awe nyingi nkugamba ebigambo bino ku nsi ya Katonda eno nze kasookedde mbeerawo sirabangako mutwe guliko dreads guliko birevu bya kaweki naye nga mugumunda temuli kirimu Katonda nga gwa mukulu oyo ebyaddala otunulamu nogamba naye Katonda yatonda atya Bebe Cool yamuwa obwongo nga bobo bukulambu big size nedda sigamba mbu oba nti njogera bubi naye bw'otunulya reasoning ya Bebe Cool erinnya nga ya mwana wa myaka 6 tekisoboka na era nze neewunya okimanyi abaana ba Bebe Cool bayinza okuba balizoninga okumusinga osobola okutuuza wano alpha omega naye nga asobola okulizoninga okusinga kitaawe tekisoboka nkugamba sirabangayo omuntu mukulu ayina mutwe guliko nviiri guliko na birevu nga bizeemu envi naye nga munda mugwo tegutegera nga go Bebe Cool kankugamba ensonga eno Bebe Cool yagambye nti bannayuganda bava wano ne bagenda ebweru nga bagamba mu Uganda temuli ssente temuli mirimu kibeera biro okubagamba nti we bagenda ebweru bakola emirimu ebiri emisana n'ekiro ekyali kyabalima wano ensonga lwaki we bagenda ebweru bakuŋŋaanya essente ensonga lwaki tuli baavu tulikola omulimu gumu naye ye weebuuze yakola ddi naddi yakola emisana n'ekiro emisana asiba mu studio ekiro n'ayimba emisana asiba mu studio ng'akolaki ng'ayimba ate ekiro n'asiba n'abo yakolaki n'ayimba ekiro ye yagambye eri bakola emirimu ebiri kati okuyimba emisana n'ekiro nekina izi sente zimuzivu Bebe Cool kagambe kino ekirala Bebe Cool yavuddeyo n'agamba Kyagulanyi talina magezi ono kyolo kye kimugamba mu Kyagulanyi talina magezi ne Nambooze mbavuddeyo ne bagamba omuganda yenna oba okyali mu Buganda wano okyawagira NRM oli mu buyabuya ye Bebe Cool n'avaayo n'agamba ababe tebalina mu magezi yadde mu basiru mubayita tribalism Bebe Cool ojuka byayimbira oluyimba lwagenze okimanyi nti Zuwena bwe yanobera magere Bebe Cool ku mpisa z'envundu Zuwena we yanobera wa Babi mukwano gwenyu yanomera magere ewa Babi wayina talina magezi n'amubudamya okumala omwezi mulamba Bebe Cool kyakola ekyamaanyi kuyimba nnyimba agenze mama w'abaana bange komawo ofumbe simayanga bikoze bitya ate no bwe yaddayo ate yayimba kasepiki n'alyoka avumona amubudamizza kati bwongo bwani obubeera obw'oluzunzo ng'omukazi tenza muganji oyo gwovuma yabadde andiisa anka ekyo yegambye nti bwe bwengo obutono endizoninga ya Bebe Cool ya mwana wa myaka 6 era nze neewunya ne gavumenti oba kiki yamulabamu kumuwa ensimbi nolaba gavumenti bwefuna omuntu agivuganya ebeera desperate n'ebitagasa n'ebiwuga ku ssente biryeko okimanyi Bebe Cool mu nsi muno yandibadde talina kaalina singa gavumenti yamuwa ku ssente nga Bebe Cool agambye mbu asobola okuba Bobi Wine amuteeke ku ttaka ye lwaki yavuddeyo ng'akalulu katandise ndi abaala ssente gwe nti bwe bwongo obw'oluzunzo naye era omuntu ategira abantu abategira abali mu gavumenti era basobola ogamba kino kiwulenge tusobola kyongera ssente yaffe bangamba Bebe Cool yavuganyako ne mayinja ku luyimba lwa President Museveni Bebe Cool asobola oyiiya mbu ne bamugamba ono omwana yayimbye oluyimba Bebe Cool asobola kuyiiya bayiiza muyiize tabayi kuwandiika Bebe Cool ate awandiika wa
Bebe Cool ennyimba ze zonna bamuwandikira mpandiikira. Naye n'abalowooza nti omutwe gukola. Ensonga ki baayita bole olaba. Ekyagambisa abantu okugendanga ku buko okuba n'omwogezi. Buta exposing bwongo bwamuko. Kakugambe kino. Singa emikolo gyonna egy'okukyala n'okwanjula. Bagambanga nti omukoyo alina okweyogerera. Singa abantu bangi balemererwa okujjayo abakyala ku buko. Ne bagamba muwala waffe tetusobola kumuwa mukoddomi alina bwongo bunafu ng'obwo. Ensonga lwaki baddira omwogezi ne bagamba agenda okukyala okwanjula n'embaga kubeerako omwogezi. Bunira oli abitegeera ayogere. Naye singa abantu bangi balemererwa okujjayo abakyala. Era singa ensonga lwaki abantu abamu mu music kizibu kyakuwulira abantu basinga ku stage nga boogera. Ajja n'ayimba gye muli mbawe nkomaawo tebalina message ne bagenda tebagala ku exposinga bwongo bwabwe bunafu mu bawagizi. Kati abantu abamu okujjayo obunafu bwabwe be bano ba Bebe Cool okwefuula nti balina kye bamanyiiko. Mpozi yasoma PCM olwo yagamba nti omuntu asirise toyinza kumanya busiru bwe. Naye bw'avaayo n'ayogera. Kyo kyenkugambye nti abantu abamu basirika ng'amanyi obunafu bwe buli. Naye abantu abamu olw'omululu gw'essente n'agujubaza n'agamba kanje ogambeeko kye njogera. Ate n'abantu babadde bamuwagira nga bamulabamu amagezi ne balaba nti kisassalala ne bamuta. So kati Bebe Cool ye nga ye ayina ebimubulako bingi oba yali tayidde kutuuka kumufulumya. Ayinza okuba yali tannajja. Kyo baite okuliriza omwana. Baka tebamukuliriza. N'abaako ebimu ebimubulako. Ebyaddala njagala abantu abatulaba awo bayinza okugamba mbu omukulu muyisaamu maaso. Naye njagala ogoberera ebigambo bya Bebe Cool byazzenga ayogera kigambo ku kigambo. Olabe oba birimu ensa. Olabe oba osobola okugamba omwana wo nti omwana njagala abeere nga Bebe Cool. Njagala omwana ngalowooze nga Bebe Cool. Nga gw'olieyo nga gw'olieyo. Ekisooka tuyinza kugamba nti omuntu oli mu myaka 5 n'omusobe naye ng'okyasiba amadread ago. Naye nga mutabani wo talina nviiri ku mutwe. Enviiri ezandibadde za mutabani we ate Bebe Cool yazisiba. Gundi azina oli omulala. Namba Alpha. Ye Alpha. Alpha Sali. Oli omulala azina. Ono gwe alaba obukulu. Omwana we ye Mugisha. Hendrik. Alani byalugaba. Alani byalugaba yeddira nkima. Ne ugamba nti byalugaba. Ono bakagira abenkima. Yazaala omwana n'amuleka mba byalugaba yajja Bukulu. Omwana yajja Bukulu. Yajja Bukulu. Omwana ali myaka 3 Bebe Cool agamba ayina 45. Yamuzaala wa 15 ng'ali mu senior 1. Ninga Bebe Cool abantu balina kumulabira awo. Isoka yenga yesi wa makulu. Penge yagambye. Bebe Cool yagerwa kuna. Munindo olwokuna ku live naye mbadde nsaba mukyala Bebe Cool. Abaana bajjeeko amasimu. Kuba ekijja kugenda kuba muliro. Anjo kyekugambye nti Bebe ye yandibadde adda wabbali akasente ke bamuwa akasooka mu gavumenti yandikkiriza n'alyako ko yazimbamuko ku buyumba bwe n'akkiriza n'akomaawo. Naye bw'ayagala addemu exposing obwongo bwe obunafu nga ayagala alizoninge mu bantu abategeera kuba omulembe guno kati mu buufu busigwe guli omukadde buli kyoyogera abantu bajja kujja bakikube mu ttooki. Ali guli omulembe omukadde buli muyagamba nga tetwasoma twalinga mu. Naye kati twamanya nti ebyobukulembeze buli muntu alina obyenyigiramu era buli muntu ayogera muyina okusooka ne mumuzaawo ne muanalyzing kigambo ku kigambo. Bebe Cool atuze ngalabiye wansi ali akasente ke akasooka kakome naye wasuubira nti agenda kuddamu afuna akasente akalala mu gavumenti eno olw'okuba akalulu kengedde ng'atandise okubuukira bannabyabufuzi. Asooka atuze ngalabiye wansi kuba n'abaana be n'omukyala bajjamu kubamu ebituli nga balaba mbano itaata kyono mwami wange story kyono. Okay, tukwebaza gwe wena
tugoberera kuba Lusewa TV yona gyosinziira tukobaza mwaka ensuso kwanti munange okwerekeza kaddata kono gamu kangene ndabira Lusewa TV kandi ebikibi byetuleetedde tusobola okubaate nga tweyongera obulungi nnyo abateekamu ensimbi Moshi Media n'agambye nti basangibwa Matuga bakola ku bifaananyi mwabagenda okubanga mwesiba 226 tukira Moshi Media ekkolera posters ez'omulembe ekkolera banners ez'omulembe musobola okubaate nga ekifaananyi kifaanana muzuri sana abali bateekamu ensimbi esanyusa junior schools banono nga balina branches 3 Matuga Kawanda Sakone Kawempe batuukirire yonna kubiyigiriza ejjibwe bumu kusomesa mulembe nnyo bali well qualified kusanyusa junior schools balina boarding section ennungi obulungi obutagambika leeta omwana wo ikira nti omwana teyeetika mifaliso makeesi ebyo byonna gye biri ku kusanyusa junior schools batuukirire basobole okubati nga bakwasiganyiza obulungi obutagambika namba ya director weeri awo ku screen yaffe osobola okuba nga omukubirako n'omubuuzaako omusaba ku basale omusaba ku full basale bana baliko obulemu bonna baweeredde osobola okuba ati nga basoma okusoma okuliko emiringini okutagambika abala bateekamu ensimbi ye Matuga estate ono nga balina ploti okuva ku miliyoni 4 okudda waggulu batuukirire basobole okuba ati nga baguliza ploti eri mu alaali ploti ez'ebyapa zitandika miliyoni 15 kudda waggulu balina amayumba agatandika miliyoni 4 miliyoni 35 paka ku miliyoni 5 ye Matuga estate namba zaabwe kwe ziri awo bakoneko basobola okuba ati nga bakufunira ekyomulembe muganda nkatabira badde nve waka onenda aka video nga kuliko mwana muwala agabana nga abasajja mutujje waka lwaki temutujja waka nengayi mwana agamba ze sirina mu firuta mundabe nvuddeyo bulungi mutu abakyala kati balanse tulemera ku bulemezi nti omulembe gwakyuka manti babajja emmanju olowooza bali babajja mmanju mu mirimu gyokka n'okukwana ku basajja nabo era kyekimu ku kyabajja emmanju ate nze nkiwagira omuntu olaba omuntu akukubye lwaki ate olinda olye ekintu kikubeera ku mutima nga kikuluma n'obeerawo olaba ajja akuba ebikano nogamba ajo oyo bannayisinga ngamba y'akagambo naye nga gwe omumwa ogulina n'obwongo obusobola okugamba naye aje waagwani kwansi kwangu kituufu okuyinza okuba si kwangu naye ku mirembe egyedda naye kati abaana tebakalubirwamu kugamba nti aje nkwagala abawala bangi asobola okugamba naye mwana aje ngonkubisa osobola okugamba nsobola okukugjamu ku bwereere naga bugamba aje nze kyenkwagalako kiri eki nkuggyemu bujja kiggwe bwakulaba bagamba naye aje andi olaba abawala okimanyi omukazi asobola okukupima lwa ntambulayo nagamba aje engeri gyatambulamu eyo alabika mulalamu balutunganya njagala mutestingeko olaba muwala kwekulubeesezaako nga tomanyi nti entambula y'emukubye agenda okutuuka ddala ng'aje oyimiridde balabi baffe tuli ku program ensonga ku nsonga agesa mugange nga tuwumbawumba katabira President Museveni olunaku lw'eggulu yabadde kaweweeta n'asobola okuba nga asabuukulula kuyita kusabuukulula ng'afulumya amagye amatendeke ne basooka ne bakubamu okuza ebbomu ekyoma tekimanyi nti oba bakolamu exercise awo bakubira ddala zibbomu nakuba amasasi agaddala yafumiza amagye omutwalo mulamba n'okusoba ani yagambye mbuga bagaddala President Museveni talina waabeera ng'oggyeko SFC ne wabeerawo ab'emmundu abalina abaserikale abalina emmundu ezirimu amasasi agaddala nkugamba kankugambe kino okimanyi nti oyogedde ku ekyo ky'okufulumya amagye okimanyi nti mu bimu ebivunaanibwa Dokita Besigye biyinza okuba eby'emmundu si bituufu naye Museveni baamuwaako ku intelligence mbu nga bagamba mbu waliwo olukwe olw'okumukubira mu nnyonyi okuba ennyonyi mwatambulira okimanyi Museveni amaze ebbanga tatambulira mu nnyonyi Museveni takyatambulira mu nnyonyi oba omugongo kati agamba oba omugongo gunnume naye empita wansi yawulirako yafuna olukwe olugamba yawulira bamu intelligence nga bamugamba waliwo olukwe lutegekeddwa bagenda kukubira mu nnyonyi ate empoli ya mbu kyali kituufu mbu yeri wabagenda musize bero agenda naki era na muro nyambe news no ezo helicopter kali wove ente boyingira Victoria ani ayinza okutegeka mu kikompola kikuku ente bitali ku Victoria
Eruva wasala dda Kenya. Zino helicopters yagamba mba nakasero olugendo lujja kunkoyo gende Zimbabwe kaninyewo kachopa. Iyo bana bali bagenda kumubala mbunagwa mu lukwe. Era kati atambulira wansi omugongo gumuluma afazali gumulumi. Naye ngo entebe kwagiri n'obulamu nga weebuli. Yakulumiza amaje. Kimba digamba kati kyamaje. Era ku security wabeera president ngojeko SFC tiwaliwo babyakwerinda balala bakkiriza kuba na mundu zirimu masasi ganagatta. Tosobola mulabawo. Boka yabakirizibwa okuba n'ebyokulwanyisa. Boka. Olaba ne bana abamaje bennyini okuyingirawo wagenda okujja bamala kubaaza. Niwobeera nga gwe general ze ku mukolo Museveni kwagenda okubeera bamala kukwaza ne bakujjamu ne kapujjamu ne bakugiramu ne bakubuusa namu basi. Nade ku TV ne mulaba yabaddeyo. Nani? Alisi mindi buzo musajja wa amaanyi mungi. Omuyita dokita. Doki. Doki kutumira ko doki scrap wala. Yabaddeyo. Nyini ku mikolo. Nga yomuku gwafulume. Digenda kola ku TV. Okutuulawo tewaba buzibu. Wakati okutuulawo obutuuzi ne kitegeeza ki? Wamaanyi se. Muntu okubanga bakuyise. So invitation. Omukolo gwaba invite siboka. Kaje rwagenda bera bakuyita buyise. Ate bano bebasomba mu mabasi. Nabo bana invitations. Ndoza invitation kaba kasati. Bakuwa kasati ndoza baba kuyisa. Ebyokwendo kimanyi kati byateredde mu kwanga. Betegekera kalulu. Kana kalulu ka 226. Ke kalulu akagenda okubeeramu ebikolobero n'okutta abantu akali tekabeerangawo wano mu Uganda. Nze nkubuulira. Akalulu ka 226 buli muntu yeesibe 2. Ke kalulu akagenda okubaawo vaawo mpite watabeerangawo mu Uganda wano. Kweli? Ke kalulu akagenda okubeerawo vaawo mpitewo akatabeerangawo mu Uganda. Mutenda kabboyo kalulu ka 226. Akalulu ka 216 akalulu ka 221 naye kano kagenda kubaako okulya n'okukombeso wano. Ekisooka mu byonna omukulu takyasobola kutambula kugenda mu bifo buki byonna eby'eggwanga. Ajja okuswaza bitambula. Ekirala ate ennyonyi gy'adatambulyangamu luli kati agitya. Intelligence gye yafuna alina kuyita wansi nga Bakyagulanyi. Wala. Kati omukulu akuba ettuwa okuva wano paka Ibanda paka Gulu paka Isengero paka Tirinyi paka Idudi paka wa ng'ayita wansi tekikyasoboka. Ensonga lwaki nawulyako mbu bali bataddewo pulaani kuleeta Ebola. Bazzeemu bateekewo curfew simanyanga biki batuddeyo mu scientific laris. Anti omukulu takyasobola kutambula. Aliwo abatasobola kutambula lwaki abalala abaawo omwaganya batambule beerigiise. Kawalina okubeera waawo ka scientific whatever. Abantu babaza omusimbi. Anti bwenna ababwongo obutono batandise okuvaayo okwogera. Nera abana abawa ssente nabo bajja kuba ababwongo bwa munguuba. Kuba omuntu awa ssente ow'obwongo obutono omuntu atasobola yadde okonvinsinga ekikere kimwegatteko. Ngolo omuwa ssente mbwa konvinsinga abantu. Bebe Cool olaba ne mu music yali feri ya mubasaka. Bebe Cool alina bwongo. Bebe Cool ayinza okuba mu kuyimba ayinza okuba ayinako eddoboozi okusinga ku Bobi Wine. Mu byaddala. Bw'owuliza eddoboozi ya Bebe Cool nerya Kyagulanyi. Era Bebe Cool lisobola okuba lisingako. Naye ggwe ekintu ky'olina okikozesezza otya. Ono ayimba tugambire ku Jennifer. Ono agogamba alina eddoboozi ng'aligamba ono omwana asunda mata wadde Katonda kakankanya. Abaga mu kisikabina. Omuntu Bebe Cool n'emyaka gye ng'ogamba kankanya akabina. Abo balina okuba nga bayimba music kati alibeerawo emyaka n'emyaka. Yali mu kaduukulu. Obadde oyagala abeere ku ki? Kati mukyasobola kuteekayo free. Baani? Abaana.
Mpozi nagamba nzo mukuba activist. Banana. Tutekayo ki? Free doctor. Gwene simu tosola gitekayo. Free doctor besije. Ego chaso biteka ku status. Nebyaje. Masimu gakakubira. Sibula batulaba. Mbasibudde. Okay, mwenda abatugobedde leero. Mwebalejo, mwebalire ddala. Mbadde ne katabira mama ndona program Nsonga ku Nsonga. Natuyitamu ebyo bitambula mugamba mutyamina abatubeererawo. Muso okubatenga mutukwasaganyiza bulungi nnyo. Tudingana olundi tetujja kusukawa. Kama abankumi. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima.